Uganda. Mukama waffe Yesu Kristo munyivu nnyo. Munyivu byaddala. Ebibi bingi ennaku zino. Ebisiyaga bingi. Naye abooluganda mulina okukyusaamu. Owooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Owooluganda. Amina. Owooluganda bampita Brother Maxi. Nkumanyi sigwekola kubalera Robert. Nari naye kati sikyaliyo kuba navaayo. Maxi. Bino byokola wabitandika ddi era walokukadde. Munange nagenda okulaba ng'ebibe bikolerwa eyo bingi nnyo bingi. Bakasitoma bajja n'obukazi anywa n'atamiira ne yeeyambula buli kimu ndaba ne ngamba kimala nenvaayo kati nafuuka mulokole era ntambula mu KIRIBEDDA muno kambuulira bulungi ekigambo kya Katonda. Maxi nze mbadde mmanyi nti ebyo bye bakola mu bbaala kweyambula awo bakwatirira awo bakwana nti mwe emyaka gyammwe gye mwabavuuka munyumirwa ebyo. Munange si buli omu. Toli buyaye ggwe. Maxi obala kaki Maxi? Omanyi abalokola oluusi bayaaye well si bonna naye mulimu abayaaye nayefuula siriyasi n'abakuba enjiri naye ng'alina ebigendererwa birala. Maxi obala kaki? Kale okusooka kale nalinamu endowooza. I knew. Nalinamu endowooza naye bwe nagenda mu maaso nga nkikola nga nsoma ne Bible ebigambo bya Bible ne binyingiramu n'enkyukira ddala kati ku ssaawa eno byembuulira bituufu ndi ku mawulire amalungi. Kyogamba toyina kwobala kati okolera Katonda ebyaddala. Kati ndi muntu wa Katonda ddala. Wow, I'm impressed. Naye kye wakola nno kirungi. Kirungi nnyo. Kirungi. Olaba ebintu by'ebbaala eyo. Singa sikuba nti mbeera tebinyuma. Olaba Robert yanneesibako. Twasoma ffenna. Nangamba jangu okole mu bbaala ngenda kuwa obwa manager. Jangu okole naye nabibalabalamu nga ndaba tebinkolera. Ekisooka kyabina bw'okola mu bbaala gwe olina okwegubya customer. Omusajja ne bw'ava eri nakwatirira toyina kureactinga kuba omwetaaga oba kitegeera nabitunamu nga ndaba sijja bisobola mutulabe no wabbali ku kkubo nedda ffe tetuli bayaayi Katonda tumumanyi oba kitegeera kati kye wakola kirungi era amazimawo gali nti kati mu Zabbuli omutwe gwa 23 akanyirirako 5 agamba tasobola okutegekera emmeeza mu maaso g'abalabe bo n'akusiiga omuzigo n'ekikompe kyo ne kibuuga. Costa nina kyesita tegeera nzijja ntya wano ku bbaala n'ensanga nzigale. Kolo lwajja nali ngenze kusuubula ate nga sirina gwendekawo of course nali nyina kuggalawo ate nga kyonna gwolekawo otya okola weka wano. Abakozi bonna beegoba Maxi yennyini naye yeegoba yatandika kubuulira njiri mbu ye yalokoka. Tinda Maxi yagenda asiiba abuulira njiri ku kyalo wonna katumbaavu nnyo era kati mbeerawo bw'omu sisobola kuleka bbaala nga nzigule nga ngenda okusuubula. kati okuŋŋamba nti yagenda dda kati ovola bwe mba nyina we ngenda oba kusuubula mba nyina okusibawo yeggwe okyakwasika. Genda eri naawe tiweeyogeza ate nga sikwasikako ntya juzi n'ogwasembayo okuva wanava wano nga nyiize otandika emize emibi egitakwatagana okiwulira otandise ofuna wano abasajja okuba balina ssente okunsinga okiwulira kalize enveeyo naye nadyo envuddo gyonswalize wano nga nkuswaza ntya obuzibu bwe buli nakugamba eno bizinesi tekyakola nawana abasajja tebakyajjawo ye kati bajje banywewo ki daba fridge yiyo nkalu daba display yonna bwefaanana tewakyali byakunywa yadde kale lwaki tebajja ate gwe toyiiwo ne bwe mba weri olaba nawe kennyini obadde tokyajja gwasinza okusuula ebbaala yange teri mulala ebbaala nakwesibako ogitunde mutuufu singa bafunamu dde ekyamakulu wagana weesiba ku bizinesi etaliimu yadde akantu kati ofunamu ki ddala ofunamu ki ogenda kufiirwa bufiirwa tewali kyogenda kujjamu abula wantami ekigambo ekyo gwe bukimu kutunda okutunda gwokakokagwe okuliwo nga solutioni abo bengenda ogitunza bo bagenda kukola batyeddewo nze kye kitasobola kukola kati kikyosobola okukola sani mbadde siteekamu anti wali oteekamu kati okyayagala kuteekamu okyasobola okuddamu n'oteekamu sente ze wali oteekamu Robert gweosobola oteekamu ekintu ekitazza amagoba anti we nakugambira ogitunde nze era owedda nkulinze wojjira nkusiibule bulungi nkwase n'ebisumuluzo byo nze ŋŋende ebbaala kyo kituufu yagaanye ebbaala egudde ate ogenda olagewa naawe nze ŋŋenda bizinesi yo ngikulekere osanga gw'onoosobola ogikwasaganya kati mbuzi ondekera ani nze
Kwesta kankubuuza kyogamba osobola ofuna omusajja akusanyusa okusinga nze ebyo byakulema biveeko tokyalina byonsanyusaamu dirwobeera wano kakubeera okubala ebitabo nakwesibanko jantu balansinga ebitabo nonimba noyita eno noyita eri wajjanga wajjanga nasonga zo nojja nabukazi bwo ojja weekwasa obusongasonga tokyalina byosobola kunkakasa tolina byonsanyusa ebyo byalema Kosta entasima ebulagiwa nanfubye wogenda nange oba onkyayiddemu oba oba okyanjagala kubajjukira tulina ekyama kyaffe babiri ahiye ekyama kati gwe bwobeera gwosigala waawo kati owooluganda kyonna kyosaba Yesu Kristo mukama waffe akikuweerawo kasita omwesiga n'omukiririzaamu. Omanyi ne Bible? Munange ngenda njiyiga mpola era njagiyiga yonna ngiteeke wano. Wow. Kitegeeza sobola okusabira omuntu? So era togenda oviira wano bwereere. Ngenda kusabirako bulungi nnyo mpite mwoyo mutuukivu akukeko era kati oli mu ddwali. Ge mazima. Kyeka mogenda kunsabira? Weewombeke nkusabire. Mwoyo mutukuvu gwe maanyi gange haleluya shandra mama kutade mu maaso go haleluya mukama waffe Yesu Kristo mu maaso go ntadde mu sister wange ono ebizibu byonna byalina bimujjako mu linnya lya Yesu. Haleluya. Buli kyakwatako n'engalo ze kituukirire kiyitemu shandra mama nabasitaana badagenda kuzingamya naye odwaleero ogenda kulokoka ofuuka omwana wa Katonda era owooluganda ebyo byonna bituukiridde kwata amakubo go katoli mutuukuvu haleluya. Amiina nga neyanzize saale naye omusana si mungi okikola otya kyogamba osiba otambula bwoti munnange mukama ngabirira oluusi abantu ne bampaayako okunywa oluusi nange nga ninamu kuzange mpola. lwaki sikuwaayo akatonda kubanga mutuufu awo nkoledde makulu kino kyokola kyo kirungi nange nkyagadde nsaba mukama akutwalira awo. Amiina owooluganda. Mukama akutwalira awo. Amiina. Kano katonda omusana gwe mungi. Weebale nnyo weebalire ddala kino kyokoze osize ensigo kubanga Bayibuli etugamba nti kyosiga ku nsi era bw'otuuka mu ggulu okola ki kyokungula kyotandikirako okukungula era kino kyokoze kyo kirungi nnyo era mukama agenda kukulembera akukolere buli kimu kyonna buli kyokwatako kyonna ogenda funa omukisa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Kale mukama akuwa omukisa. Amiina. Haleluya booluganda. Haleluya. Mulokoke mudire omukama waffe Yesu Kristo. Era wengenda mba ntandise bulamu bupya lwaki mba nzire emabega wenna oweddemu Robert kkiriza wowo tokyalina ssente biri byaliwo lulingo okyalina kasente kati tokyalina ssente ddala mba nsigalawo nkola eki kati jangu ewaka nkuwase nange ongatye ku mugendo ate mugendo ki naawe mugendo ki gweyogerako dabayo era ewaka nasigazayo omukazi ogwo omwo kalakala kamanyuka ne kagenda olina omukyali ewaka olina ow'olubuto ekyalo kino kyonna wakyefuga nze kyova olaba njagala mbibuukiremu naddala era bwenva wano basagala nakuddamu kulaba sikulimba anti balina bamala sikyalina kyembeetaaza kati nina gwe n'owewaka kati jangu tugenda obeereyo ebyo sikyabisobola nze ngenda naawe onkyayidde ddala nonno omutima omubi bwotyo nga wenalina sente nga wali onjagala anti nange tokyanzikiririzaamu tokyawuliriza byenkugamba nakugamba ebbaala tugitunde tukole bizinesi endala walema kale nkole ki osigale okujjako okkiriza ne tutunde nebbaala tugitunde tukole ekintu ekirala Robert obuzibu bwolina gwe okutunda gwe kulabanga solution yokka eriwo ate ogwe oyinawo endala yemana ekina ekintu okifunamu sikanye bwedde era ekyasobola okuddawo kati labayo tukole tuti nze ebbaala nsobola ogikuwa
nefuuka yiyo sigala ng'okyaliwo ng'okyakola wano nga nange okyanjagala nze ebbala ngenda gikuwa nkwongeremu ne ssente zonna zonna ezeetagisa okwongeramu eddemu eyimirire nga we yali gwe kasokkiriza nti n'osigala ng'oli wange nzekka ebyo si byakunsudi gwe Robert ebbaala ogimpe nga yange gwe kasooka kasa nti oli wange oyongeremu ne ssente wekiri gwe salawo busazi nze nkuulageko gw'olabe oyongeremu ssente eddirewo ddala nga yange wekiri era nga yo kumpi ya yaffe babiri gwe kaso ŋŋamba n'okkiriza nga nze nkikolako kuba leero mbadde nzize ate nga nzijidde ddala okikakasa ebbaala tugizaawo nga bwe yali mu kusooka ne kapito n'oyongeramu tukirina buzibu ekyo baleddewo kikinjagalira ddala nsoke tugende tubalasingane tugende tewali buzibu Mukama wange Max yebaleko ssebo kale nawe gyebali mukama waffe yebazibwe ssebo nebanna mukama waffe yebazibwe mukama wange mbadde mbiwulira mu nkubo kosita eyabiŋŋambye kumbe nowagwira ddala eddalo mbadde naye byakusaaga mukama wange si ddalu kati nafuuka mulokole tambula ku KIRIBEDDA nga mbuulira enjiri ya Katonda nga ntuusa ku batuuze amawulire amalungi aga mukama waffe Yesu Kristo. Igwe Max gwe yesebo mukama wange n'osuulawo omulimu nodda mu bino ebintu byo kuleekanya abantu ku kyalo nga bwe baŋŋambye nina ngenzo no neerabiddeko gwe Katonda si mulalo gwe mulalo gwe gwendaba ng'omulalo omanyi wano mu Zaburi omutwe gwa 40 Dawudi teyalina mikwano yabeeranga eyo ku ttale ku nsiko ng'ayogera n'ebisolo nga byemikwano gye naye mukama waffe Yesu Kristo yawulira okukaaba kwe n'amuddira n'amukyukira n'amugya mu bunnya n'amugya mu tosi n'amuteeka awo waggulu buli omu wamulabira. Tobola mukama wange mbadde nsaba olokoke naawe ofuuke omu ku bagoberezi ba Yesu Kristo. Ekyo kyekugamba va mu kubuya ekisirusiru ebyo byolimu ojja okomewo okole naawe osobole okubeera obulungi. Ojja kudda mu kukanyula amaaso gwatamanyi nti enviiri enzirugavu ze zikolera enjeru okutta osuddewo omulimu ogukuwa ssente n'obuvubuka mwagala ki ku nsi kuno. Nze bye nali nkola ku bbaala nalaba nga tebinyumira wa wajjanga awo n'onvuma obuwumbatuutu obusirusiru. Tobola mukama wange mbadde nsaba olokoke naawe ofuuke omu ku bagoberezi ba Yesu Kristo. Olaba mukama wange n'omwenge gwonywa mungi nnyo mukama waffe Yesu Kristo tagwagalirako ddala. Obwenzi bubi nnyo. Kati obwenzi bw'oyogira kandi gula byabukola obeera gye nkolera obwenzi. Mukama waffe bye mwakolanga bugambo bwe mwayogeranga kale nabuwuliranga kukwatirira obuwala n'ebigambo ebimu bye mwayogeranga nga mbiwulira naye umaye nali musirise nnyo nga sibifaako. Byo byonna badde nkusaba obiveeko okyukire era omukama Katonda akusonyiwe. Kusangirawo wesebo omwana otimbayo ekifaananyi olw'okuba akiteekeyo kimwegemu ddala bw'ate maama okalabe bwe kanyumye awo nno kale kati awo olaba ekifaananyi bwe kinyumidde ddala mu nju sebo kinyumisira ddala enju kati awo olabira ddala nti nno mukyala Kapiito ne mwami Kapiito
ate kamizani kalabise bulungi mwana tu n'akali kukavuddeyo bwesebo nanduuta omwana okutimba ekifaananyi mu nju yange gye nagula ku ttaka ku ssente ze twatunda mu ttaka lya jjajja mangaliti nedda maama nino kiteekawo ate nange kapinto siwena yabadde ankanga tukiteekayo olololo mala nini nze kapinto bankanga ate nno namugyeyo akabina bade manyi ogenze ku mulimu nanduutu mpumuddemu nsoose kuwumulamu wano nanduutu omanyi wagenze nompa kyayi n'emigaati negintuulamu ate wagenze nonkaka amawolu ago nanduutu gwe bulika gwe ntoyagala kusuula mmere nanduutu naawe olimba kapito tugambe mbu tokyayagala kulya mawolu jjukiramu mu mbeera eri nga twalyanga naga muwogo sente zezikola ebyo ezo ziba sente ndidde nempoomerwa kapito biki biri ekyo kifaananyi kya famire ekifaananyi omaze ebintu byo n'obitimba oko waggulu naye kati nanduutu ekifaananyi nkirina buzibu ky'okukitimba gwe tolaba nti kinyumya gwe tokiraba nti tuswala weeswaza nakugambye totimba bintu ng'ebyo mu nnyumba nagambye tugendagenda mu studio batukuba ekifaananyi ekirungi tukiteekewo kati abagenyi abayinza okujja wano ogenda bagamba otya wano watali mwana muto nti ye yakubye ebintu ebyo oyagala tuswaza omuntu ayingira ate wano n'alaba ebyo gy'obeera tuyinawo abaana abato singa wabaddewo omwana bandigambye mwana ye yabikubye naye ffe abantu ababiri abakulu abali mu nnyumba ng'oteeka ebyo waggulu naye kati nanduutu oyagala kuyomba buyombi kati okukwata ekifaananyi ekinyirira ekirungi bwekityo ekiriko nanduutu gwe kirabe twaliza muli bino bituswaza buswaza kapito ze sikisobola kukkiriza bibeerewo nanduutu tojjayo ekifaananyi kyange nga lwaki nanduutu tojjayo ekifaananyi kyange ngenda kijjayo kino ekifaananyi tekisaana mu nnyumba nanduutu wookwatira ku kifaananyi ekyo n'okijjayo sikumanyi tomanyi tokikwatako kati nkugamba ebigambo bino biwulirize bulungi nkuwadde wiiki ejo emu ngozze ku mulimu w'osanga pandisiza abakozi abalala togeza ng'onoonya wano ng'onkabira nti oyagala mulimu wiiki ejo emu gye nkuwadde ngozze ku mulimu omanyi mukama waffe ye buli kimu yesu kristu gyekubo ge mazima bwe bulamu era yagaba buli kimu kati nze sirina kyentidde agenda kungabirira ojja kuddawo weesiriwaze oli eyo ozungyazungira ku kyalo kuno pulya bagamba ozungazunga obuliddwa byakukola abavuuka munyooma emirimu naye nze kankubuulire gwe mala ebiseera naye enviiri enzirugavu ze zikolera enjeru mazima go gali nti ku mulimu sikyasobola okukomawo sikyasobola naye amazima go gali nti mukama waffe yesu kristo akwagala mukama wange lokoka kyukira eri mukama waffe yesu kristo akulokole ofuuka omu ku bagoberezi be naye gumanyi sikyanyanya obudde bwo omwo mwolegera ebyenyi ebikulinga ng'oba ebyaki omwo kiva okyayo mu mbatuutu paka nakati omanyi bayibuli tugamba nti ensigo gy'osiga wano ku nsi ate bw'otuuka mu ggulu gy'otandikirako okukungula kati mbadde nsaba osigeyo ku nsigo osigire eri nze brother Maxi omulimu gwa Katonda gugende mu maaso nsiga ensigo nze ndi mulimi nomulaba nga atabuti mu maaso eggulu lyoyogerako manyi gye liri via tolina na biseera tomanyi biseera byange kasita nkuwadde wiiki emu kale mukama wange naye yesu kristo akwagala ekyo era kituufu yesu anjagala era anjagalira ddala naye gwe nkusaasidde kuba yesu takwagala okiwe singa abadde akwagala yandikulabikidde nakugamba nti okusula w'omulimu si kirungi nze nkakasa ngamba nti ekkubo lyenkute lyetuufu mu linnya lya yesu kristo mukama gwe ndiga ezaabula era bayibuli zeeyogerako kapito lwakino ekifaananyi kino ye ngenda kijjayo genda gago nange nsigale byange anti gwondeka wano gwogende nanduutu tokwata ku kifaananyi bw'okijjayo bw'okitambula ogende olaba oba wali omusajja ayinza okwagala ekazi eddene engaggo
Kati nno kankubulire nze nemba ntoyina mukazi n'ogu agenda kujja kutula anaafumbire gwa akasajja akampi akatini. Nawe olya nnyo nanduutu olya nnyo emmere ey'abantu 10 ogirya muntu omu. Nze nno ndya buli naye ate ggwe toyagala kunaaba buli muze guli kuggwe toyagala kunaaba kapiito kunaaba kizibu kyo. Nawe tolina mpisa okuba abasajja kikwazigwa okuba abasajja kyogamba waliyo omusajja ayinza okugumiikiriza nga nze n'okuba n'obutula gyali ayinza okugumiikiriza n'atakutwala ku poliisi. Kapiito toyogera ku kyakuba abasajja n'akakuba bameka si kuba gwe wekka ani olowooza asobola okugumira akasajja akafuluuta weebaka bubi ofuluuta kasajja gw'ofuluuta. Byonna mbikkiriza naye nanduutu tokwata ku kifaananyi ekyo tokikwatako bw'ojjayo ekifaananyi genda genda ngende genda gwali obeera nange tambula ogende. Kapiito bwe nzija ekifaananyi twawukane genda twawukane olw'ekifaananyi. Nze nsobola okukwata ekkubo ne ŋŋenda siina buzibu naye nze ku magezi go nga bwe nkumanyi bino byonna ebintu bigenda kuggwawo. Nkubuulidde nanduutu ettaka lye twatunda lyali lya jjajjaawo oba lyali lya jjajja wange. Kati osuubidde singa saaliwo wano zino sente wandibadde ozirina era amagezi gange nze nkuwa amagezi. Nalina nti emikisa. Mikisa ki gye wali oyina? Lwakuba nti no situnazaala mwana nkale nkusonyiye nkusonyiye. Bwe tunaagenda mu studio ne twekubya kiri eky'abazungu tewagambye ekyo nga tukijjawo naye kigira kibeerawo. Sirina buzibu nakwekubya kifaananyi naye oyogera bubi. Sebo tuse n'okuŋŋamba mbu ntambule ŋŋende. Mbadde nsaaga naawe obusungu naawe obumanyi. Obusungu naawe naye naawe nangidde nanduutu. Nze nkulangidde ekyo siina kyenkulangidde. Ngwa nangidde mbu simanya sinaaba wololoolo biki tonangidde. Olaba nanduutu wadde ekyokwagala okunaaba saagala kunaaba naye gwankako okunaaba era nfundikira naabya asinaaba. Era byampaka. Ate ekyokufuluuta ekyo mukama bye yakimpa. Ne jjajja Mangalita yali afuluuta nga bw'atandika okufuluuta oyinza okugamba nka jeneeta bakakumidde awo oli yali afuluuta. Wamma gwe muze musikiro ogwo. Tunyiiga nange. Kale nno oba toyagala nyiige neetondera bulungi nga nanduutu oyagala nkwetondere. Bannange nanduutu oyagala maama nkwetondere. Fukamira wansi neetondere. Bannange nanduutu binyuma kiro naawe okwetonda kunyuma kiro. Kangende nkole naawe genda mu saaluuni. Era kiro. Obimanyi naawe nanduutu nja kwetondera ekiro. Kale tunoonye ssente. Naye nanduutu bannange.